newankubadde olunaku olwaleero Boxing Day ye mwami Kyagulanyi agambye nti tajja kutuula era bw'atyo akutte ttiimu ye ne bayolekera ekizinga Buvuma okugenda okunoonya mpozi ate akalulu akanaamuwanguza entebe 26 ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwa Janaali ng'okulonda okwo okw'ennaku ezo kuwedde. Bw'atyo nno lunaku olwajjo yabadde Christmas yagambye nti kalubereke waka n'abantu be era twamulayo mu katambi ke yakoze ng'ali mu kugabira kompozi ate ebya sava eri abakuumi abamuwewa Electoral Commission. Awola mu katambi ako ng'amaze okutuuka ku mmeeri ate empozi obuuli awo egenda omusaabaza ku mazzi ku nnyanja Nalubaale okwolekera ekizinga Buvuma. Ekizinga Buvuma kye kimu ku bizinga 56 ebikola Kalangala district. Bw'atyo gye tusembyeyo okumanya yali asoose kugenda ku Kalangala nga obuuli awo ettawuni enkulu.